nali nyimiridde naye lwe twakyankalana. Ekimu ku kyakukyankalanya ebirala sijja binyumya naye yakyuka n'ambuuza nga mbuuza nanga gwe tonalikolanya ate kutuuka awo kyekyali ekigambo kye. Ne bwe nerowooza nendaba byempisemu ebyamakolmera byonna n'ebyendabye ne mutunula bwe nti maaso nenga ono ghetto youth mwana nina dikola ntya okubeera nga asobola okumpa ku respect kubanga olidde waliwo ensasaga eyaliwo bingi bye mutamanyi nenga naye gwe ghetto youth kyogamba nga kyensinziirako bye bintu byempisemu ng'omusajja mpise makomera mpise eno bankubidde eno olina okundaba nondekera leeni yange nawe nofuna eyiyo nompaako nange nenkuwa ekikyo based on the fact nti he's a person alabirira abantu abangi, he's a person alina business z'abantu zeyakwata bapromota abangi, he's a person alina ekisaganda ky'abantu kyebatamanyi gye bagenda alaga nga taliiwe essaawa eyo nga basobola okwetegeka. He's omuna Uganda abeera wano asobola okuba nga tadduse passport agina asobola ogibawa. He is contributive ne ku nation. Revenue Authority egenda osinga okuŋŋaanya omusolo mu wano mu December. Omusolo gwo guyamba bannayuganda abali wansi awo. Oyinza okuba nga gwolaba mu long short time benefit oyinaawo ne mu long time benefit oluguudo lwoyiseeko okujja luzimbibwa ssente za musolo. Kati jagala ogenda okolewo omwaka musolo gwenkana ki gwe bajja ku bayimbi. Nze Palaso nyinza okuba nga buli mwezi nyinza okuba nga banzijjako oba omusolo bagwa mmeka bannaayo oba miliyoni 4 oba 5 buli kivulu kyotegeka revenue etuula ku mulyango. Naye okitegeera ku buduuka sibalabako obuduuka bw'abalala nga batunda siraba weetula bakole system naye nga abayimbi balina direct benefit. So a person with a direct benefit like Alien Skin should be considered. Abamu bagamba nti nonoonya sympathy vote okuwolereza oli Alien ku byonna bye yakola n'akula bingi nnyo ku byonna bye yakola bw'ate badde tebakusuubira nze nze bwe nti bwe nakuzibwa ndi musajja asala amazima mbagambye leero. I was told by older dudes I walk and move like a soldier move, real militant ndi wa mazima. Death before dishonor ne bwe gaba ge ganzisanga fiirako amazima ge gali awo kyenjogedde si mumbuuza mazima. Bwe muba mwagala kumbuuza ku binkwatako wakati w'empulira nze naye ekyo naye omboozi ndala naye amazima kati maki ekirala nange bwe njogera nga vice president of the Musicians Federation soogera nga bwasse kinoomu bwe mbanga ddala natulamu eyo ntebe nga njagala abayimbi babere okay kimpisa bubi okulaba nti finally tufunye omuyimbi agenze mu ngeri eyo ne mukomera mu ngeri ogamba etategerekese tali kiri eraga nti abayimbi bali awo kyakujajamya kituufu. Ntanda ki gy'omusibirira n'egganga ye? Entanda gy'omusibirira n'egganga ye nze nayita mu makomera ate bansibira na bweru wa ggwanga emyaka egyawerera ddala. Nze nadda nga nina aftermath w'ekkomera nabeera mu bizibu bingi nabeera mu fujjo nabeera n'abayaaye naki obuzibu obwo bwe nafuna obuzibu naye nasirika ne neetonda olw'ensonga namanya nti olaba nange mbufunye naye agenda sanga obuzibu obulala kubanga nze nkyosobola okubuuza omuntu asanzemu obuzibu nga si bangi nga talabika naye nategeera nti ketulemaganye kuba nali mwagala nnyo kitegeera nti agenda bufuna kakano olw'ensonga eyo bw'avaayo asobola okujja nanoonyaako ne mubuulira alina ebintu ebimutawaanya nga bitono nnyo industry katonda yamuwa ekirabo. He's a talented man. Yeah, he's a talented boy. Realistically tayimba bubi akubye hits alina contribution ku music waffe naye alina ebintu byatamanyi ate abakulu abaludde mu industry bye batali redde mubuulira oba mubuusa kubanga bo bakimanyi nti ebigenda omutuusa we bana so n'olw'ensonga eyo njagala omutambudda gye musibira awo nange naliwo eyo koosi nagisoma nenjiyitamu naye asobola ogisoma n'akola ki n'agiyitamu. Ekirala bw'agiyitamu afunemu ekyokuyiga kitegeera ate yamanyi emusajja yatuddemu eyo embeera okitegeera. So eyo koosi naye ggwe ayiga ekirala. Nali nyimiridde naye lwe twakyankalana. Ekimu ku kyakukyankalanya ebirala sijja binyumya naye yakyuka n'ambuuza nga mbuuza nanga gwe tonalikolanya ate kutuuka awo kyekyali ekigambo kye. Ne bwe nerowooza nendaba byempisemu ebyamakolmera byonna n'ebyendabye ne mutunula bwe nti maaso nenga ono ghetto youth mwana nina dikola ntya okubeera nga asobola okumpa ku respect kubanga olidde waliwo ensasaga eyaliwo bingi bye mutamanyi nenga naye gwe ghetto youth kyogamba
nga kyensinziirako bye bintu bempisemu ng'omusajja mpise makomera mpise eno bankubidde eno olina okundaba nondekera leeni yange nawe nofuna eyiyo nompaako nange nenkuwa ekikyo ontegeera kati naye bw'anadda asobola okunnoonya ne mubulya kati koose yagisomye bibaamu naye the biggest story is how you bounce back ekyo munoonyako nsobola naye siri sure kuba kati simanyi bintu byo bitambula sina information ye erinnya lyettufu manyiko limu Patrick simanyi wajali sina wentandikira naye namukubidde omulanga ogogonja gumukubira era sijja kyusa mu bigambo byange soka benefiting eggwanga